nsobola okikkiriza banga teyalabirako ddala bw'ati etuukawo ku siini n'akugamba ajati kangende nkakase yaŋŋamba kagende kugamba yatya ayindoza oba nayagala ate oba ate nze nneme kutya nnyo nti kamala okutuukawo nkakasize dda anti bana omuntu atalwadde tokkiriza nti munnaagenzi nasooka nenkuba ku simu ye neŋŋamba babalayika balimba nenjikubako ng'eribize kyekandozanga abantu bangi bagikubako jjukira nange era nagikubako naye wagikubako nze kati nali ku Pal FM nalina program gye nali mpulira actually waliwo program yali recorded nti Isma oba Allah yamuleetanga ekirabo mu bulamu bwange banga netunuulira embeera gye nalimu nga Allah ajjulidde Sheik mu butuufu social media nga bw'ogimanyi singa teyali Isma singa ndi mukyalo n'omwana sandibadde confident nakuyamba ku baana bawala simanyi nti ebintu byagala empowerment nandibibaddemu kubanga ku social media okwo abantu bayinza okukolako olutalo ne bakusuula naye nga wallahi n'omuntu gwe boogerako tebamumanyi mamba gyabbeeramu agenda kufa beera mu nzikiza mwakalabi bambi kakwasa ennaku bambi obulumi bwozi yatukoze bubi kama yatukoze bubi bambi naye atusabe Allah w'ekitiibwa atusaasire kyokka kye tusobola okusaba tugume emiti tebubi nibagamba mama Isma nga badde nga atubeererawo najja wano n'atemaatema ennyama ku yidi n'asiba mu buveera naawe abakyala bannange Isma nga teyeekuluntaza tagamye mbw ate empaayo kino kuyamba bannanga badde alina omutima omulungi Isma badde alina omutima omulungi tusabe Allah bambi byonna byakoze ebirungi abimubalire nga nanyumiddwa life alinzija ku nsi eno Mukama Katonda ennaku ennumire mu ntaana eyo nga ndiyo nzekka waziyidde nzikiza sikyalina gwenjogera naye bantu bonna bantekeko ettaka badduke tuli nsigale emmanga eyo nzekka byesaakola mbyejjuse kati kambikolera omubigwe ne buli bwe ndowooza kaseera ako omutima ne gwennyamira neŋŋamba ikiri yanguwa okole ekintu kino obudde buggwayo anti buli luki oluzibu oba osemberera entaanaayo naye kati we nawezezza omwaka nempimamu neŋŋamba oba ngisemberedde eddala oba ngituuseeko olya keeke naye ngeno mumutima gwawe oba yeno keeke esembye anti eyinza oba yesembye gw'osanyuka naye nga otuuse ku mugo gw'entaana buli mwaka oguyitawo oba osemberera entaana abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi wendi nnyo n'omukyala Hajja Dr. Kuluthum Muzaata gumisiriza okubeera nga tubatuusaako your latest updates and celebrity news tuli mu kunyolwa okwa muganda waffe Isma Olaxes Ibrahim tusuubira amanya g'amatuufu ag'obuzaale mpozi ate twagala nnyo okwebaza abagenzi okuziika mukulikire eyo ddala twagala nnyo okwebaza bonna abawaddeyo obudde okubeera nga bakungubagira Isma Olaxes paka ku mulundi ogusembayo Allah we yakoze ki we yasazeewo agende mu nnyumba ye ey'olubeerera njagala okubajjukiza nti tuli proud sponsored by Roast Coffee Academy bano be bakafulu mu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi temubonaabona n'abaana mubatwale basome omulimu ogw'omu mutwe ogugenda okuba nga gubayamba basobole okufuuka abantu gye tuli e Dubai we tuli e Uganda mpozi mu Abu Dhabi ate nga ne mu Kenya twakozeyo branch empya ajja tinsanyisa okulaba kale mukwano nange nsanyisa okulaba nga kitalo nnyo ekya Isma Isma yatukubye enkyukwe bwethe mwami gumisiriza yalwala nakati ye yalwalira ddala omusujja kulwa Isma kubanga ate kati ekizibu kye yasinga okufuna yatuukawo ku siini ekiro ekyo yagendayo yagenda nze webambikira nange nawunga saddamu kutegeera kati ye nasobola okutuukawo ate nayisibwa bubi era teyaziika nze yaziika banayinze aja tinali sisobola kugenda wali mutuufu banayinali sisobola yalwalira ddala
ebifaananyi ebyo byakoze oba bubi bandi badde babibikkako baali badde bambi babibikkako gwe imagine nga sina kyemmanyi omuntu n'asuula ka video mu inbox yange nzajja ati nabikula ka video nga bw'onaabikula era kati kyanjigiriza siriddamu kubikula video nga soosa kubuuza muntu wekwatagana ku ki katono onzirike nalekanira mu nyumba ne bannange social media no tugikozesa bubi ddiija lwaki ddala ye bugatisi ozijja we zirekodinga munno wali eringa yenna waafaanana n'otandika okusharing si kyabuvu nze bannaye nze temunkwatanga ebifaananyi nga nfuddemu nnyambanga weimagine nga ndi olova hajja tuwuno essaawa eyo bannange banzibu bannaye aja ati nabikulaka video just bwe nti omuntu ng'akakubye mu inbox yange nensooka nentemya emirundi bwe nti ninga bannange olunaku swaa kulwerabira nakakasa neŋŋamba kibinnyo okubeera mu nnyumba wekka walimu wekka oyinza okufiira mu nnyumba nakakasa neŋŋaa kibinnyo okufiira mu nnyumba wekka ate kolwo olweggula amasannyalaze gaali bwe gavaako bwe gaddako nensigalira okubeera ku tasbihi okusoma mukama nnyamba amasannyalaze galeme kuvaako kubanga omugenyi gwe nali nina yali azze okundaba yagenda ssaawa zaali 2 amawulire gagenda okutuukako ng'omugenyi agenze nensigalawo nzekka kati bansindikira ekifaananyi bwe nti ne ngenda okuba bampeereza video bannaye aja ati nabonaabona olwo olunaku nabonaabona ekyo ekiro so bw'oŋŋamba ani agi nti nno nti yafunye ekitengo nsobola okikkiriza banga teyalabirako ddala bw'ati etuukawo ku siini n'akugamba aja ati kaŋŋende nkakase yaŋŋamba kagende kugamba yatya ayindoza oba nayagala ate oba ate nze nneme kutya nnyo nti kamala okutuukawo nkakasize dda anti bana omuntu atalwadde tokkiriza nti munnaagenzi nasooka nenkuba ku simu ye neŋŋamba babalayika balimba nenjikubako ng'eribize kyekandozanga abantu bangi bagikubako jjukira nange era nagikubako naye wagikubako nze kati nali ku Pal FM nalina program gye nali mpulira actually waliwo program yali recorded yali yange kati ndi mu kugiwuliriza kati abantu bankubira amasimu mangi naye nga ngiwuliriza ku simu nendoza nti bali mu kuŋŋamba nti weewulire neŋŋamba abantu nabo bandeka ate ndi mu kwewulira but gaayitirira obungi neŋŋamba ng'amasimu gasusse kansooka enve ku radio eno mpulira abantu kye baŋŋamba kati wenajjako bwe nti radio message za whatsapp nezipopinga is it true kunza ate ekiriwo bane ngenda okuteeka ku whatsapp nga bantu bambikira ichuli nga bakuweereza naawe ekifaananyi ebigambo nga bambuza ichuli kituufu afudde kokuba essimu ye immediately ng'eri busy awo nalina kukubira ggwe wenna kubira nenkubuza bannange bintu byenda babituufu nongamba oba naiko buuze driver tonabakakasa bulungi negamba tusooke tukakasa tuyinza bikira abantu ate ffe tubeera ne Isma tunawo abantu amawulire amafu nong'ate opositinga nali so apositinga naye nagendako nasooka nentuukako ku Facebook nga sinakubira waswa neŋŋenda okulanga Keiza apositinze neŋŋenda okulanga Fifi the Queen ataddeko buimoji nga bukaaba neŋŋendako ku Bukedde nendabako nga bamubika Bukedde ye yanguwa okubika omuntu kati awo neŋŋenda ku peji ya Isma mwennyini nendaba nga admin yawandiseko actually has been shot dead we shall give you more info shortly kati awo nensooka nenkuba essimu ya Waswa Katonda nanyamba nagikuba gwasooka nga eri bizi ogwokubiri nagikwata naŋŋamba ichulize embuyaga ezikazaadijo tuli wano ku geeti jangu olabe niŋŋaba nnange olaba vidiyo ennemye okulaba ate ogenda olabe ku muntu walimanyi kubanga n'ebifaananyi bikyaloolinga bwe biti mu maaso gange ayitosobola ate era gwe yaŋŋamba kuba tuba twakamala n'oŋŋamba nti munamanyi hajati kituufu Isma afudde naye nakuwulya Bambi nga nawe wayisibwa bubi wanawulira ng'okutuse naŋŋamba Bambi Katonda wange nakakasa okufa tetuli wala nakufa obulamu buto by the way nze nayongedde n'okwagala obulamu buno manyi eddiini etugamba obulamu buno butono nnyo naye tulina omugabo ku duniya ne ku ahira era nabbi yatugamba nti weeyagalire ku nsi nga tagenda kuvaako
ate okolera eggulu ng'agenda enkya banne woba ne time enjoy your life at the fullest kubanga time egenda kujja ogenda ate nebigenda okukubuzibwa mu ggulu era bye wakola ku nsi katubeere nga tobeera olina ssente weekubako enjawulo ogenda abaana bato oli mu kubagulira birungi abaana tubatadde masomero malungi mukazi wo tomutaddeemu kasente bawo tomwadde ku ssente oyambala bubi ssente olufa nga batandika kayanira bintu bannange obulamu buno temuli kantu butwemalizaamu bwereere butwemalizaamu bwereere butono nnyo nze nayongedde n'okufuna ekisaajati waliwo olumu abantu bembadde nyigira olugenderezo nonyigira omuntu olwokuba omuntu akoze ekintu nga mubutuufu kiri forgivable naye n'ogaana bugaanyi musonyiwa okitegeera amazima ga Katonda omutima gwange nakyuseemu nakakasiza ninga omuntu asobola okufa nga tonnamusonyiwa oba omuntu n'ofa nga talinakusonyiwa nayize okusonyiwa nayize okwetonda banga okufa tekuliko okwetegeka oyinza olowooza nti wa munnaffe alirwalako ne tumujjanjabako naye wa oyinza nofuluma wali emmotoka nekkoona kati Isma waffe tetwalowoozako nti wali mukuba amasasi saakirowoozaako bannaye nange n'ekirala mbadde ndaba akyali mugumu ali healthy talina kimusumbuwa okugyako amaaso kyova olaba n'ekifuba abadde ayambala nnyo glasses kyokka ekyo kyembadde mmanyiko ekimusumbuwa ku bulamu bwe maaso kubeera nti bw'aba tayambadde ebiseera ebisinga glasses tasobola kulaba layo naye ebisigadde mbadde ndanga ali omusajja alina amaanyi abadde n'amaanyi ge nzijukira olunaku lwe yali ku ggwanga mujje ka vidiyo ng'azina bannange ebyo byonna nabirowoozezaamu ajati neŋŋamba oba bye bino bye bagamba mbu omuntu ng'ali mu nnaku z'40 agasembayo omanyi ffe tuba tulowooza nti nnaku bunaku naye kiba kiseera nga kiwanvuko oba oli ayinza okuba ennaku ze eza40 yazisandika avudde Sweden ne zijja nga zengerera wano abantu we batandikidde omwagala kubanga Isma agenza okufa ng'abantu batandise okumutegeera okitegeera in the beginning abantu baali tebamutegeera bamukriticizinga bamuvuma like tebaagala mufollowinga but the more wagezezzaako n'ayongera ng'akola atandise okufuuka omuganzi eri abantu kumbe agenda kufa. Allahu akbar. Otyo kati nga aji ng'agenda ekyanja munne yagendayo n'amutwako n'angamba Hajjati kituufu Isma afudde bamukubye amasasi n'amulaba mu mmotoka yamulaba mbu balengera emmotoka wo nga eriko oba indicata yali eyambuka naye nga mbutuufu omulaba naye tateredde era nakati mulwadde yatya kuba yamulabirako ddala bwati bamuteekawo nga abantu bamulaba nange mama wange abadde mulwadde okumala ennaku 2 lw'eyo vidiyo abantu ababika banaye mukyuseemuko ku ngeri gye mutubikira omuntu omubikira ate naye n'omukutula omutima kuba kati nze omuntu mu kifo ky'okubikira nze mbikire mama wange omukyala yava eri ng'akubira mama wange essimu ng'amugamba nti muwalawo omusajja gwakola naye afudde. Omusajja tajja kuwulira bya musajja, ajja kuwulira ekigambo muwalawo awulire n'afudde. Okitegeera mama wange yazirika okuva ku olwo paka kati mulwadde agenza awona bwonyo. Nange engeri gye bambikiramu omuntu aweereza ekifaananyi inbox y'obikkula aweereza vidiyo ng'amaaso gakuba ku YouTube ate tinazirika n'empunga n'engwere. Nakuwulira agamba bane Hadija Bambi naye akutuse bane nazirika n'empunga n'engwere kati nsobola okukitegeera Aji aliko ng'agenza okulaba ekyuli mu mmotoka yamulabirako ddala bwati yamulaba laffe abamulabira ku buvidiyo bukyatusumbuwa ku maaso kati olwo yamukubako eriiso lyennyini bwati netusabe Allah amuwe ekiwumulo eky'emirembe amuwe ejjana asinze ku birungi bye yakola amusonyiwe buli ekyamusobako amusonyiwe buli ekyamusobako Ajja tiwasinkana otya ne Isma nno nze namumanyi Isma okusookera ddala okumulaba Sheik yalina omugenzi Sheik omwami wange yalina
obuzibu ne kenzo awo yabera oba bijjukira byali ku social media kati Olutalo lwali lungi nnyo ku social media okwo ng'abantu bali timu kenzo timu Sheik nenga baweerezanga abantu ebintu ebyo ku masimu kati waliwo yaweereza Sheik ka video ka Isma nga Isma yomba ayogera oluzungu agatamu Oluganda babaga Sheik wange mumuveeko kati nga tetumumanyi Isma kati nangamba bannange boyo ono basohaba kyono mutuufu ddala yali tiimu Sheik kati nakola nempeereza lw'omuwala mita nakyo mumanyi jewelry yo yabeeranga gwe nakaweza ne mubuuza unaataani be yalinga nnyo ebya social media ng'abimanyi nangamba oyo blogger bamuyita Isma Olaxes ne mugamba nti blogger Isma Olaxes nebikomaawo kati nziramu okumanya Isma nga Sheik afudde Sheik we yafa amaka gange galimu ebizibu bingi abaali bannwanisa bakwesa nnyo media era abantu ennaku zino gye bakozesa nekuba nekudepress kituufu kati munenge bagenda nnyo mu media kati nze nali sigendangako mu media ntya n'aba TV bampita nziruka kugamba nga simanyi na kiddako ng'egitsali mu bulamu bwebweru kati abantu kati ebiseera ebyo nali nnyo ku TV buli wamu nze nakyawa TV by then nze siraba na TV era etambula mu nsi mbirabira ku ssimu balwe wateekangako TV oba olabe ku program genda babakuleesi mutone bugira twa nogoba omwana bane mugende mwebake kati munange waliwo toyagala alabe ebintu webityo olwedi twalina ennaku yaffe kubanga kituufu Sheik abantu bamulumwa kuba buli omu alina engeri yali amwagalamu naye sooza nti waliwo yamuluma okusinga abaana be nange mukyala we twalina obulumi bwali bw'amaanyi nyo nawe Dija walumwa buli muntu yalumwa kitegeera kati oba walumwa ne imagine nze yabeeranga naye okuva mu buto bwange paka mu bukulu bwange emisana na kiro so obulumi bwali bungi kati munange abantu bankubira simba nga giteeko TV Isma ali mu kuranira Olutalo saateekangako ne amasimu gayitirira gangamba nga nti Isma akuranira Olutalo ne ngamba kanonye ku Isma ono nga nonye essimu ye nga bagimpa ado bagimpa nga mukubira nga neyanjula mugamba Isma nze Hajjat Kuluthum Muzaata munewe bali kunwanira Olutalo anti munange byange biri mu mawulire bangambye nti onwanira Olutalo nangamba nja tetwagala abantu bakukangakanga bajja kufunisa pressure waliwo buseka buli waneeno bulya ku YouTube nga ffe ba bloga kakati bali awo bakukangakanga amaka gafudde nga amaka gaabwe ndende tetujja kukkiriza kati weyogera ekyo ne mbako Sheik omugwe namukuotinga ne mugamba Sheik yagambye ebiseera byali bya COVID nga tuli mu lockdown ne mugamba Sheik yagambye mbwe banasumula emizikiti kuza emizikiti bali bagisibye then mbwe banasumula emizikiti agenda kujja ewanga nzijeyo nangamba nga akujjayo atya mwana wa Muzaata alyoka ajja kujja emakaago tujja kukkiriza gamba nampa confidence energy kati munnange era ye period yayitawo ntono ne graduatinga nfuna PhD yange kati wena graduatinga nayita abantu ku party Isma nayina omuyita wamba najja nateeka vibe mukolo kati wena mala okwa speech kati olwe mulabako physically koren mulabako bwenti Olutalo yalwananga nga simumanyi simulabangako era namukubira kasimu kumwebaza kati kworo ku party era mukubira mugamba nti Isma ina party yange nembadde nsaba ojje nangamba anja kujja yajja ne bakeiza abo nga bakeizi banoonya dda naye era ngamba tya nekweka biki kati buna Isma we namala okwogera oba yafubutuka washu nga yazedda bwendi nga bagamba tetujja kukkiriza kwata ku dokita tulina omugumya eddiini egamba okubudaabuda bannamwandu wabato kugamba yogera ebintu ebyali fani ebyali byattractinga media era enkeera batandika kuba amawulire gakuba nyombo Isma yagenda okuwasaani namwandu wa Sheik Isma manga akyekalizaamu ddala nti ngenda kumuwasa era nze mwagala ekiwala kito biki kati obulamu butandika awo ne Isma kati Isma mubuuza in fact yeyambuuza wayisewo ennaku nga 3 mukolo gwange nga guwedde nambuuza dokita gyebaleko konse kali nawe gyebale kuba naye mwebale in fact we namala omukolo gwonna lwala nalowooza banalwala mu COVID kubanga abantu baali bangi ate tebyali biseera birungi kati kwolwo ennyini nalwala in fact ekiro nengenda mu ddwaliro ne banzijanjabamukko kati we nadda nenjuka nkubira abantu bakulisayo ku mukolo
ati Isma mukubirako mugamba kulikayo biki nangamba mnaine mbe nakukubirako webaletegeko omukolo gwanyumye nambuza nawe yagala kukola ki mu bulamu bwo nemuga bulamu bwange njagala kuyamba baana bawala ng'omulaba afa yeah. Nangamba nti kuyamba baana bawala otya nemugamba njagala bayambako basome babenga nze nambuza ogenda kikola otya nemugamba nti nsobola bawa basari nangamba kati omanyi kyoba okola genda owandiisa ekibiina nga kiyamba women girl and women empowerment tuba tukituuma obeere ng'oyambiramu abawala ng'oyambiramu n'abakyala nangamba ate n'engeri gy'ofunye ebizibu oyambiremu ne bannamwandu kugamba nga kibiina kiri registered nemuga Isma kiyogedde kituufu nga munnange nga registeringa kibiina balawyers be babikola registeringa kibiina nga ngamba nti njagala kukola ne YouTube channel obeere nga emirimu gye jagala empowerment giyita ku YouTube channel kuba kati yali mu media bino ebintu abitegeera nemuga bagikola batya nangamba nja kukubuulira nja kusindikira omwana akubuulire engeri gye bagigulawo ku ssimu y'okwo nti kati we twali twogera omwana wange yandi kumpi nga wuli ebyokugulawo YouTube channel kati Prince nangamba mami nsobola okugulirawo YouTube channel nga yabimanyi era omwana n'agigulawo kati munnange nga tutegeka na Isma dirwe tunagulawo content biki era Isma yagulawo YouTube channel yange bagita Dr. Hajat Kuluthum official katugenda nga tushootinga twogera ku bintu by'abaana bawala tubabuulirira juke yali lockdown biki tukoze emirimu abaana bafunanye embuto ne tubayita wanino ne tubawa emmere ne tubawa engoye ne Isma wange bannamwandu awo ne tubayitanga ne tubabudabudanga nga Isma tata wendi so Isma bulamu bwe twabeeramu nti twabeera nnyo mu bintu by'abaana abawala n'abakyala era nga gamba abantu tulina okuzza mu bakyala essuubi kanangamba nze nabonaabonera nnyo Siden naye nayigamu okuyiga nti njagaliza era mpa omuntu essuubi kati buli wofuna obuzibu oba olina okukozesa omukisa ogwo naawe okuyamba ku bali mu kizibu nga ggwe so munene tubeera ne Isma kye namulabamu nti Isma yalina omukwano ogwannamaddala Isma yali mugezi nga womugamba ekintu ng'akuwa amagezi amatuufu ago gennyini agali macuwa ate nga womugamba ensonga yo omanyi abantu b'ensi eno bazibu omuntu oyinza omubuli ekizibu kyo n'ano immediately n'anoonya gwakubirako ne Isma nga toliwulira nsonga yo bweru abadde n'ebyama by'abantu wala yafudde n'ebyama by'abantu Isma nga omubuli ekintu kyo n'akuwa amagezi ekyo n'omanya kimize okitegeera kugamba ng'ayina ekisa kubanga jusi twabadde n'edduwa ya Sheik wano mu Ramadan Isma yampa emitwalo 10 nange ku birthday yange yampeereza sente ate najja n'okujja okitegeera banange Isma so mune wetu twabeera Isma n'abeerawo Yanwanira Olutalo olwa media kwegamba nga yalukwasaganya webityo alla n'atusaasira efujja eryali ewaka wange ne liggwawo ne tusetolinga kubanga byali mu media anti Isma yanga in fact Isma nze yampa ne confidence okutuna mu camera kati nalinga negwe kabakaizi nangamba togeza nga creating a vacuum nti omuntu ajja nakwogerako mu media gwe n'osirika abantu bafiiringawo bye baagadde nangamba mbwaliyo court bagita public court nti esobola okukusalira omusango naye nga mu butuufu sina bituufu tebabeerangako na mbulamu bwe naye olwokuba nti bo abakuranisa bakozesa eyo opportunity nemugamba kati awo engeri oba tovuddeyo okwedefendinga nemugamba nti abo bakayizi banvuma nangamba nedda bakayizi tebakuvuma bakayizi bakola mulimu gwabwe lwansonga bo abakuranisa be babatwalira ki kakati gwe nawe olina kusinkana abo bakayizi nawe nobawa ebibyo kati nzimba konzewo nti ye nti gwe beerawo badanga Isma nangumya nentandika nga obutatya kola interviews ninjogeranga so bwe bityo bambi Isma wange bwe bulamu bwe twalimu ne Isma namumisinze nnyo era nja kulawo nga nkyamujjukira kubanga he was very real so real kizibu okusanga omuntu afaanana bw'atyo abantu b'ensi olaba omuntu abeera mukwano gwo naye n'ofuna ebizibu n'adduka n'omuntu asobola okwanalizinga ensonga n'agamba nti omuntu ono ayinza oba talina mutawaana abantu bamukolako ffujjo kanyimirire naye si kyangu kibeera kizibu n'ekyokulala omuntu asobola otereka ebyama byo nga Isma we yali akola naye tasangika kubanga Isma alina ebyama byaffe bingi g'obeera okola naye n'omubuulirako n'omugana naye Isma okimanyi nti nno bwekiti ne bwekiti kyabaddewo nagana naye oyo omuntu omwesiga
okukakasa oyo gw'oyagala okitegeera ng'alinga muzadde. Kituufu. Era nzijukira bwe nafunye omwami wange social media neekola olutalo. Isma ne mugamba kati nkoze ntya? Ekintu nkiddukemu ebigambo nga biyitidde nanga gweva ku bantu ba social media bajja kukutomeza be bamukufunidde va ku bantu eri effujjo weeriti abantu batambula na kiriwo kati omuntu abadde na mu Uganda bati basanga bye boogera bano olaba nga akuzzaamu essuubi bandange n'oguma nanga nti Isma mpadde amagezi gano kangu mugenda olaba nga ate kikoze so munanga Isma waffe bw'atyo wabadde. Mpozi ne mbusiramu, we can have a moment of silence for a dead. Yes. Okay, we can have a moment of silence for a dead. Go when not watching from wherever you're watching us from. Yenze Hadija Chigozi n'omukyala Dr. Hajat Gumisiriza Muzaata. Nga tuyitamu ku ngeri gye yasinkamanamu Isma na bino ebigenda maaso ebyokufiirwa kwa Isma ayinza kuba nga abyogerako ki. So katusirikiremuko kati tusobole okuonaringa omwoyo gw'omugenzi ate tumale tweyongere. Bana ekitalo nnyo nnyini ddala ekya Isma okutuva ku maaso nze tekirivaako simanyi oba kirivaawo cause memories zonna mwe ziri mu simu yange mwe ziri mu laptop yange kwe ziri ku social handles zange like buli wamu neetooloddwa Isma okitegeera so really kigenda kumbeerera kizibu nnyo naye andaba wano wenkimugamba tasobola kukitegeera kuba ekituufu tamanyi nkolagana ebaddewo wakati wange ne Isma. Abantu nange banjogerako ajati ne bagamba nti nze ne Isma tuli mukwano naye abantu bebasanga beboogera Isma yali so respectful nze kimanyi nze Isma tiyampitako na linnya lyange kituufu ng'akuyita Dr. oba Hajat ng'alina that professionalism ng'alina watabuuka nebba abantu bebasanga byeboogera by the way abantu basanga bivuga ne Isma yalimu ebyo bintu ng'alina engeri ya respectingamu abantu bawangaala nabo bwekiri ate nga respecting omulimu nnyo nali mumanyiko kimu kukwata budde okyogedde oli yali yasoma okukwata bannange okyogedde nzika twalina Isma twali tugenda Ntebe eyo waliyo museum y'abasiraamu kati nga batuyise okulaba bali bantaddemu ng'afunye PhD ne tugendayo okugiraba nga nesigirabangako kati ne tukeerewa Isma n'atusookayo nasanga Isma ng'aswakidde ng'anyiize kati we namutwina bweti ng'anyiize n'ensmilinga naye n'asmilinga nagamba bano mukeereyeeyo bakeereyezaayo gamba nakyeba nti tayagadde kunnyombesa naye tayagala kwestinga time Bambi Isma abadde atambulira Isma akwata obudde akwatira ddala obudde era nange omulundi gwe nasooka okumulwisa nzijukira omulundi gwe nasooka omusinkana Bambi Isma namusinkana nga nakava e Dubai nabadde ndi mu kubyogera ku kazindaalawo ne blacking out. I saw people making fun of me of my crying nabadde nkaaba ntya but buli yabalumye nga bamuli walolofa bamuli okumpi nenkola ki ne musinkana nzijukira twasinkana ku Impala naye ajati bannange Isma yatuwelcominga ng'oyinza okugamba oba abagenyi bavuddewa namukubira nzijukira natuuka leti naye era we yansinkana nagamba naye temumanyi kukwata budde olinga atava bweru nga tomanyi kukwata budde banaye Isma yatusanyukira n'ayita aba waitresses abaali awo nzijukira ebyebiseera yali brand ambassador wa Impala nga yakikubira akalango n'agamba banaye muleeta katebe abagenyi bange bazze mubaletere kyayi neewuunya natunulira Isma kubanga nze nali mulabanga nga mulaba mu videos ng'ayogera ng'agamba waliyo akawala e Dubai ngalaba kali ku kazindalo kagezaako okutulaga ebintu ebigenda mu maaso e Dubai naye sikamanyi bakayita Hadija Kigozi nga buli ku makya Isma njogerako kati bwe nadda ne Uganda ninga naye ono muzeeyi kankole ki kamunoonyeeko era nali nakamalawo ennaku 2 ne mukubira ne mugamba jjajja oli wanza Hadija Kigozi nengamba naye Hadija oze okomyewo ne muganja njagala kulaba nangamba enkya ngenda kubeera ku Impala
nengenda ku impala nali ne impala sigimanyi weeri ajati nga sigimanyi era nasooka kugimanya kwolwo ebyo ebiseera cameraman wange bali bamuyita Ron yeyantwalawo ne tugendawo ne tusinkana Isma nali nyambadde engoye za maroon naye namusanga ali mu sati ya red natutumiza chai naye natumya chai ne tutuulaawo nanyumiza ebya Dubai nanyumiza ebya Uganda nangamba kati soke tukolemu kolabe olabe show bwenaakola ki bwenaabeera era twayogera ku celebrity news kati abantu engeri gye baali bamanyiridde mu bye Dubai byabankuba kyeyo baani eyo ye show yange gye nasooka okukola ne Isma All Access naye welcome yokayoka gye yanyanyirizaamu era we twali tuvaayo nzijukira nagamba Roni ne mga tosobola butankubayo kafaananyi na jjajja kuba nali ndowooza nzirayo ne ngamba wesekubye kafaananyi na Isma ngenda kuba siina memories za first meeting munaye nga twekubye akafaananyi nakaposti nze ne Juzi when I was honoring my last respect to him nenzijukira olunaku lwe nasookera ddala omusinkana but indeed Hajat Isma has been a very nice person ate Isma abadde ayagaliza Isma abadde ayagaliza kati gwe imaginira bengeri gyagamba nti tuyambe abaana abo tugatte nga wona womuyita nti Isma nti waliwo ansuubiza akantu kabannamwandu nti tugenda tukakime tubawe nga tetalimu ebyo mbwate sooka ompe transport era Isma nga yeepakira nakusanga wooli ne mukola emirimu bane nga talina kamiro Allahu akbar naye Bambi nga kikola kijja ku mutima Isma nze gambya Yanwanira n'abuuza dda tteeka livaawo eriguba bannamwandu awaka nga baawa afudde Isma si mukazi banno mali omukazi yalwanira mukazi munne naye kugamba nga teekakola muntu ali mu kunyigirizibwa ali mu kulyaza banange tusaba Bambi Isma bonna beyanyiza bamusonyiwe ate Isma abadde amanyi okwetonda ng'olumu akyamuka ne yeetonda nange nagambe ne ngamba oba singa bamukangavudde kuba womutuukirira nga tali ku social media ng'ogyewo bino ebya kamera is totally a different person era nasigadde ntunuulira eyo drone nga bagikubyemu amasasi we bati maaso like finally namaze nenfuna courage oluvannyuma nentunuulira emmotoka nga bagikubyemu bwe bati ekituli ne ngamba bannange nze natulako mweyo emmotoka nze yagindeetera wano nagikoleramu kosho netugulawo oluggi yagireeta nayo Calvin n'agireeta nga tenaba nakufunamu mitto baali wano ne bakwata ka video era okalaba bega ennyumba weeri yagireeta bagireeta wano eno nandaga nti nfunye emmotoka eno nemugane nga temuli mitto nti abyemitogo biveeko tujja tulanga munosome twogere byababuloga biki nange nagitulamu ne tugulawo oluggi ne tutuulaawo we bati ne tukoleramu show Hajat banange Isma banange nze Isma ba Allah yali yamuleetanga nti Isma basi Allah yamuleetanga ekirabo mu bulamu bwange banga netunuulira embeera gye nalimu nga Allah ajjulidde Sheik mu butuufu social media nga bw'ogimanyi singa teyali Isma singa ndi mukyalo n'omwana sandibadde confident nakuyamba ku baana bawala simanyi nti ebintu bya girl empowerment nandibibaddemu kubanga ku social media okwo abantu bayinza okukolako olutalo ne bakusuula naye nga wallahi n'omuntu gwe boogerako tebamumanyi naye ng'oli agenze ku kyoli kati waliwo oyo omusajja oyo lumbuye oyo naye oli namwogerako lumbuye ng'ayinza okwogerako ebigambo ng'ogamba asula mu nnyumba wo kugamba info ye aba agimanyi buli ekwatako n'alyoka akwogerera ebigambo and people believe him by ayina ne list gye yafulumiza simanya ba bituufu nayina bwe baddamu okutta okuva lwe yagamba mbuno nti ffe batusasudde mbuno tugende tukwate basefu kuki kukomera tusasamaze gwanfu nze yannoonyako ebiseera byonna ngambu ayina amawulire agankwatako ne mugaa agateekeyo nakatagateekangayo naye nga kugamba Isma bannange yambeererawo nangumya nandaga nti you're much better, you can do much better. Omuntu Allah okutwala omuntu teguba musango ffenna tuli baakufa era nga jjajja akugamba tuli baakufa ffenna oyagala toyagala so Allah waba mututte si musango
Munena ngumya bwatyo nembanga nafuna obugumu nembeerawo ne Isma genzi weebuuza oba ogenda kuzaawaani bannange mu nsi muno abantu n'olugambo lwabwe ne fitina ani gwe tunaabuulira ekyama n'akimira okimanyi teri kintu kibi nga tolina muntu gw'oyogerako naye era nze kyovula ddijja omuntu yenna wankubira essimu naŋŋamba Hajati njagala kwogerako naawe manya nga I create time mba mmanya alina ekimusumbwa mental health teri okay kubanga nze nkimanyi nabeerako mu mbeera nga nina ebinsungwa naye nga sirina gwe nnyinza kusharinga naye ekintu ekyo kibi nnyo oyinza n'okugenda ebutabika ne kati ogenda ne weebuuza n'osirika n'ogamba ye njogere naani mu nsi weetaagamu omuntu gw'oyogerako naye ng'ali macuwa ng'ajja wuliza ensonga yo aleme okukujajinga ate akuwabule akutegeere akuwabule ate akuwa amagezi ate gakyuse state gy'olimu naye munange Allah yasinga okumanya naye ng'omuggo gwa Isma bannange nze simanyina kumanya olaba ne mutabani wange namubikidde bannange yatidde nengamba kisajja kyattu ate kibadde tekinaguma taata yagenda ate kati ne Isma waffe namulabye nga ayisibwa bubi batwali naye wano mu Ramadan juzi wano myezi ng'ebiri emabega namubuuzaako awo Isma yafuuka part of the family era buli bannange nzijukidde mufuti mu bajja yankubiddeko essimu nangamba bannange Hajati kitalo nnyo ekya mukwano gwo nemugamba munnange mufuti kitalo nangamba nanoonyeza gwe nkubagiza nga simulaba nengamba Hajati ye mukwano gwa Isma kamukubireko nanga ne omusajja oyo yannumye abaddewo ng'ayogera bintu bye wayogera ku bino wayogera ku biri nga talina tabbu nemugamba munnaye kitalo n'abantu bankubagiza nabangamba Hajati nga walabye nga ane Isma ekyo ng'okitadde ebbali Hajati Isma abadde muntu ng'alina eddiini wano abantu tebamanyi tasbihi kikyetegeeza naye Isma nga buli w'omusanga abeera wano ng'abeera wano bane Isma abadde ayinaseekawo yabadde seeka buyondo ne seeka kize wandegeya so twali ka video nakasharinze nokasharinga nangamba kale Sweden ensi z'abali za naddini naye wano twali kigaana kukola busiraamu bwo kuga Isma abadde amanyi Katonda we abadde amanyi Katonda we era nze ngamba bamumisjudgings oba oliawo something went wrong but to some extent he never deserved to die he deserved a second chance ategeere ensobi ye ffena tuli basobya nimanya omuntu atuukira okujja obulamu bw'omuntu obusungu buba bungi obusungu buba bwisusse naye tumusabire bambi Allah amugondeze ate Isma alinganga oba era yamanya obuvidiyo buno obusembyeyo ng'ayogera nnyo okufa ayina kavidiyo ako akankwasiza ekisasi banja bbeereeyo yagamba bajja bbeera mu nzikiza Isma bambi ya Allah bannange okufa kwa Isma kwatulumye nnyo ebyogeddwa ku Isma agamba bajja bbeera mu agenda kufa beera mu nzikiza mwakalabi bambi kakwasa ennaku Isma bambi obulumi bwozi yatukoze bubi kama yatukoze bubi bambi naye atusabe Allah w'ekitiibwa atusaasire kyokka kye tusobola okusaba tugume emitima bambi omuntu atayagala Isma waakulaba ng'okaaba atandika okugamba oba ono yeekaabya kino naye nga tonnaba kufiirwako omuntu gw'oyagala ku mutima
tosobola kutegeera bulumi bwa kufiisa bwe bubeera. Sembadde nga ndabanga abantu ku social media okwaja ti nga bafiiriddwa n'omugamba rest in peace naye nga tofuddeeyo nga just kumanya bulumi exactly nga tofuddeeyo kutegeera oba ayita mu mbeera ki. Teri kintu kibi nga kufiirwa muntu wo. Ebbwa terikuva ku mutima, terikuvaako. Ndinaga nafiirwa bazadde bange nina kati ekiwundu kikyali fresh. Era Isma banaye tulina omusabiranga Bambi, tumukolerenga edduwa, tumukolerenga charity. Manyi Abannayuganda aja tibeerabira mangu. Kituufu. Abannayuganda beerabira mangu naye abatono abanaabeera baliwo tubeera n'edduwa za famire ne tusabira abafu. Tosobola kuteekamu muteekako linnya li Bambi. Tubeera n'edduwa za famire ne tusabira abafu. Tubeera n'edduwa za mikwano gyaffe ne basabira abafu. Oba ng'otambula ku street onoofuna ekintu kyowa omwana ku street n'ogamba Allah empeera zino zigende wa Isma. Oba omuwadde 1000 bana babeera ku street okwo. Nafunamu empeera. Banga Bambi teyazaala nti tunaabeera n'omwana we. Bakati engeri yalinga nnyo mu foundation yange yaba orphans. Omwana twandibadde naye tumuyambira omwo. Naalabyeyo omwana gwe baaleese ne bagamba nti nno omwana oyo Isma yali yamwadoptinga. Naye saamutegeerako kubanga oba oliawo Isma kale yali mwogedde kuba yamwogerako simanyi naye ndoza aja tinaffe twetaaga okunoonyaako ku mwana oyo. Tujja munoonyaako. Kubanga mu kuziika omwana babadde bamundeetedde nabadde nkyayogera n'omwana omukyala n'ajjawo omwana n'amutwala. Kati engeri gye wabaddewo akabuguuta n'okupakukana ng'endi eno ndi eri sazeemu bagoberera wa we bagenze. Ajja tumusomesa omwana muto. Muto muwala muto baby. Bonna baalabye vidiyo banaatukubirako ko. Ngenda kugezaako okunoonyaako kunamba. Ajje tumuwulabirire. Banalabye ba bloga banabo bamunoonya. Naye ngenda gezaako. Ndabe nga tufunayo. Empeera zigende wa Isma Bambi. Pozi twagala okusaasira famire y'omugenzi Ismaila. Ibrahim tusuubira Allah ayongere okubagumya Mutabuliki ne mukyalawo ne famire yonna. Kuba bannange omuzadde okutunula mu ntaana ya mutabani we nakyo kiruma. Omusajja namutunuulidde nga ndaba ali mu bulumi obw'ekitalo. Lwakuba Allah yabasaasira balina ensigo ennungi bakula bulungi. Taata wa Isma naye yabadde akyali musajja mugumu bulungi. Bannange ndoza aja tusibula abantu. Isma tetusobola kumwogerako ne tumumalayo ebirungi byakoze. Kugamba program ejjana kwonooneka nti byongera kutukwasa nnaku. Tukome wano. Tetusobola kumwogerako ne tumalayo naye tusaba Allah omwoyo gwagulamuze kisa amusaasire naffe atugumye ababadde bakwange bawulidde bubi ne bagamba mama Isma nga badde ng'atubeererawo najja wano n'atemaatema ennyama ku yidi n'asiba mu buveera n'awa abakyala bannange Isma nga teyeekuluntazza tagamye mbw ate empaayo kino kuyamba bannange abadde alina omutima omulungi. Isma abadde alina omutima omulungi. Tusabe Allah Bambi byonna byakoze ebirungi abimubalire. Ajati ku muliro ogubadde ku social media olunaku lwaleero tulabyeko omu ku baana ba TikTok nga kirabika bamutadde mu courts ku ttemu eryagenda mu maaso ku Isma. Bubaka ki bw'olina eri abaana abakozesa social media n'abali ku TikTok okwo kubanga nze ndaba nga TikTok eyo erabika ereetedde abantu ebizibu bingi. Kituufu. Abaana abo bulijjo tubabuulira omumwa guno gujja baleetera obuzibu. Banaye okusamwasamwa n'ebigambo okuvuma abantu. Abaganda balina olugero lugamba kamwa kabi kasasiro gange ekyo nange nalabye vidiyo ezo nga zitambula. Kuba kakati omuntu gwe bamandarins gwe novaako n'oweekolako live n'oyogera ebigambo
kwegamba ne police tennaba nakubaako statement gyefulumya naye nga yo public court yakusalidde dde omusango kubanga ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa ebitaalambuluddwa naye nga ebibuuzo ebyo bivudde mu bigambo ebyo byennyini gwe kennyini byokoze eki biweeyogeddeko so abaana abali ku social media abaana abo beegendereze bajja kwereetera obuzibu ebigambo bibe bitono twagamba love message you can do a lot of content nga tolumbye muntu tokoze eki kati oyo timo simumanyi ayinza oba yabadde oba ayagala kuprovinga nti yayogeddeko ne Isma tetumanyi naye oyinza okulaba nga yeereetedde obuzibu kubanga ensi yonna yonna emuyita emubuuza akajojijiji k'ebibuuzo obuzibu abaana ba tiktok bwenda bwe be balina batandise okulowooza nti bali big ate ffe ababajjako interviews naddala tubawadde relevance nti buli w'omukubira n'omugaa njagala kukyazako ku YouTube channel yange awulira ng'akikubye nnyo n'atamanya nti erudda naawe ogezaako kolaki okumupromotinga n'okumuyamba naye mbadde nsaba abaana bali ku tiktok bakomye ajati omuze gw'okulowooza nti bo banene kuba buli bwolowooza nti nooli munene tosobola kubeera munene ate omuntu nga of course ate omuntu nga wagudde mu katubo oti abantu bakuddukako n'obitebya wekka bana badde bafolowa bakuwagira bano tobalabako nkugambye era kati buli omu tali ku sayidi ya timu buli muntu amubuuza ku bitebya naye wempulira ebintu ng'ebyo nange ng'omuntu ntandika okwebuuza ebibuuzo bingi ebitaliiko ansi naye nga ebibuuzo bivaawo mu bigambo ye kennyini byakoze eki so abaana beegendereza omumwa guno abaana beegendereza omumwa gujja leeta obuzibu bakati kiki yabadde communicate nga nze saabitegedde zibampereza video nze nange saategedde byabadde ayogera nange video nabadde neebuzanga ngamba yabadde ayagala kunyonyola abantu nti naye yabadde mu lukwe yabadde ddala exactly kiki yabadde ayagala oyisaawo kozesa kitegedde saagala nakyogerako nnyo saagala kumwogerako nnyo kubanga bambi ayinza obba yayogeza butamanya anyway kasita poliisi ekwasaganya egyayo ffena twagala bwenkanya naye nga gye tuyinza obbuulira nti wali abantu akamu akabi ke kasaasiro gange omumwa guno tugwegendereze gusobola okuleetera obuzibu oluusi naye ekikoze n'agamba ha kasita waliwo gwe bafunye n'akibuukiramu awo katupushinga ekyo nga bakunywa naye ng'omumwa gwo gwennyini gwe gwaleese obuzibu n'ekyokulala jati kyenjagala ojjukiza abaana abali mu nsi z'abawarabu nti Dubai, Saudi Arabia, all Gulf countries tezigaba butuuze ogenda kukeera ku makya oyagala okudda wano obulwe ne wootandikira nga wavuma abantu wabamalawo nasanga donasi eyo mu kuziika najja n'ambuuzaako yajja nze yannengera najja n'ambuuzaako awo ne mugamba donasi yambuulira ki ekikuvumya abantu naŋŋamba munnange babadde bangula maye bagenda ne batugula ne kano ke basse muganda waffe sijja kuddamu kuvuma ne mubuuza nawe omukazi omukulu bakugula ovuma abantu busobolira naye munnange abaana beegendeza kati nga poliisi ezze nemusaba obukakafu abantu abamugula donasi asobola okubaleeta sindabanga awe yalimbyemukko yewolereza just mbeeraye vuma gundi nze weyanzizeemu nkusindikidde kalinki olwaleero ayina gwakeereddeko n'amuteeka mu layini tonnakalaba eyaŋambye juzi mutagenda kudda muvuma bantu allahu akibar okuba siina simye nandi mukubidde ne mugamba negundi mukyala weebeereremu yaŋambye haja tinkulire sigenda kudda muvuma bantu era babadde bangula buguzi ate by the way don asia muwala musiraamu ekyokulala muwala alabika obulungi singa aba yeconstructinze mukyala alabika obulungi mukyala afaanana okubaamu ne ku magezi singa nze ŋŋamba aba yeewadde bulungi ekitiibwa oli omuwala mina mukavieta nze natya n'okutya ng'alina obusungu amuvuma biri neŋŋamba bannange ono omukyala ng'avumye ennyo omwana w'abandi ng'ekwambala n'ekukozesa ebintu ebitategeerekeka naye bwe obusungu obujjawa kati nze ntandika nti ovuma omuntu ate olemedde omuvumira wootudde ne n'omuvumira ku kamera
ate munnange oyinza obbuukawo nakyo n'omuntu nga yakwezinzeeko n'akusiba amateeka gyegali obumu omuntu mbukubanga mumpi obumpi musango mukubanga munene omukazi yavuma omwana wa munne kusindikidde linki nekugamba laba muwala wo ngenda kubiraba omwana ow'obuwala ng'asimbudde ng'era ali mu kuvuma ng'asimbudde naye nina yabagamba bane temuvuma abantu olivumiramu omusajja agenda okuwasa namulaba nga akyogera bwe bityo naye Isma waffe bananga Isma tuleseeko eddibu Isma Bambi yatuyisizza bubi nnyo ekyenkomeredde bakyala bange basibiddwa Isma waabwe kati nebuzo baani agenda okudda mu kifo kya Isma ayagaliza abakyala ayagaliza abaana abawala bana Isma yayagaliza abawala nange yanjagaliza Isma n'abuulirira abaana abo baali bafunye embuto mu COVID ate ayina ebigambo Mukama yamuwa ebigambo wano mu kamwa nze mujjukira wano nga tuli mu press conference ya Bebe Cool amanyi okulambulula ebigambo bulungi kama yali mwaddeyo ku mwana n'asharingako kwaga amagezi g'abadde nago ejo nafunye call okuva ewa obi we from Makerere n'aŋŋamba Hadija Isma mbadde mumanyi saakugamba naye mpulira okunyolwa kuba nasoma naye Makerere n'aŋŋamba yasooka n'ava mu kusoma n'amala n'akomawo mu kusoma okw'abakulu e Makerere n'ayongera n'asoma n'amaliriza imagine abantu we bakula tebaagala kusoma n'asoma mbuno n'amaliriza n'afuna degree n'aŋŋamba banaye nfunye nnyo okunyolwa Hadija badde nsaba nkusisinkaneko ku lwa Isma n'aŋŋamba gayi n'aŋŋamba twasoma ne Isma e Makerere ng'abinnyumiza naye eggwanga lifiiriddwa Bambi omuntu omulungi newankubadde abamu tebakkiriziganya na Isma naye tusaba Bambi Isma bamusonyiwe bamusonyiwe fe ababadde ku lusegere tumanye ekituufu kikyali naye kati abamulabira ku social media jati tebamumanyi banaye tumwebale nnyo okutulaba yonna gye mutulabira bw'obeera oli eyo nga olina kyosooka okukolerayo Isma kimukolere musabireko mukasirise muweereyoko saddaaka abalina edduwa za famire omusuulirako akabbanja Allah n'amusaasira n'ayongera omusonyiwa amazima ffe tetusobola mujajinga tetusobola kumujajinga Allah yekka yasinga okumanya twagala obbasibwa olunaku olwaleero nga tubeebaza okulaba HK Media tubasaba mwongere okusubscribinga ne Hajati alina gundi alina YouTube channel mugende mwongere omuwagira musubscribinge mpoza ate ne show yaffe newankubadde yabadde agenda ojjanjula Hajati Allah yamujjuludde naye era tujja kweyongera maaso n'okukola ki n'okugikwasaganya every Sunday njagala nnyo okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala mweraba